kunyigira abantu butaddiza si kufuna kusika kubaffe ate we are human beings. Error is era abapima mizaani y'obukugu bw'okubeera nti omuntu oyo abadde successful tebamupimira ku birungi bimufuula successful, bamupimira ku bisiriko byayiseemu okubeera successful. Nti Kayongo tebagenda kupimira kati omuntu ayagala okupimira kubuweereza bwo talina kupimira kubuweereza ebibuuzo by'obuuza Wayiso by'obudde omubuuza buli lunaku, alina kupimira ku bibuuzo ebyo ebizibu by'obuuza Wayiso nga ne Wayiso teyandyagadde obimubuuze. Naye noganze ndi munnamawulire kati ngera bw'okireese muna kiro ekisoose wakimbuuza tuli wala kakati obuvunaanyizibwa obwo nti ng'oli munnamawulire wa paalamenti wandibadde mwangu nnyo paalamenti okukugulirira nga mafiya n'akugamba nti ebyange biveeko, naye ne bwe baakutuukirira mu kutiisatiisa ku nsonga y'enguzi nga tunnyonnyolera ku nsonga ya Masias Mpuuga baakutiisatiisa bw'oba ojjukira baakutiisatiisa program ziri ku record bannayuganda balemba okuddayo nekugamba nti Kayongo gwokoze mulimu gwo ate gwe wankyaziza gali twayogedde mazima kati olwaleero amazima gakola ki olwo nga baddayo baga nti Kayongo yali muzira yayimirira ku mazima. Kakati tetugenda kuba na budde kwetondera kuba na ntondo kunoonya bantu kutwagala kyova olaba mu revolution eno president necessarily need to be friends. Tetwetaaga kubeera ba mukwano kitugatta ensonga eyaki ey'okwenunulako enjegere zino ezatukusibwa nga bamaze okutuwamba ne batufuula abadde okwaboobwe. Tetolina ddagala mu ddwaliro, enguudo zifaanana nga bwe zifaanana, nti n'abantu baffe kati osanga oluguudo oli n'aba musanyufu nnyo nti afazaali weeruli, kati twafuuka bafazaali afazaali era kale afazaali twafuuka ba afazaali. Kakati oli bw'aseerera ne yeetonda ate si buvunaanyizibwa baffe okwongera nga tomunyiigidde. Oli bw'aseerera nga tomunyiigidde nekuzaayo ku tulimulabiranga ku bikolwa bye obadde deputy president nogenda n'otunda bano ate kudda ka deputy president naye osobola okudda ne tukulaba bw'otambula n'oyita mu rehabilitation school ne tugaa nti ateredde kati awo tomanya banansi basobola okuddiramu ne bakuwa obuvunaanyizibwa ate obulala. Kyeyabadde agezaako okunnyonnyola nti oyinza obutasigaza bwesige nga bwe tubadde tubukuwa. Pulezidenti agamba nti obwesige tosobola kubanga otuliddemu olukwe n'osigaza obwesige bwe bumu okusemberera olutaali. For example njiwe ntya olaba bw'okeera ku makya n'ogenda ne weerira embiviyo ng'olimusira kwata wuzu nti ogenza ate kukwata nga bagiryagadde era olina okuddamu n'otoola shahadu ne balaba oba olinamu akazuule ne batandika okuyamba. Mu Bayibuli bagamba nti eyeeteeseteese yakola ki? Yasembera. N'agamba ekyo nakikusomesa wano nti ne bw'ovaako faaza n'okeera ku makya n'omutwala n'omutuusa mu kyaki bw'atuuka wali ku mugaati gwa Mukama omubiri gwa Yesu era kibasooka nti eyeeteeseteese kati gwe yabadde ekiro mulatala kabazina ng'oteeka amiina amiina otuzanniya
no kimu Anti Edith kimu kimbuza eri gye mukalira temumanya kikosi kyamwe abakalya anti enempeta ye kakutwalako wali naye waliwo banaffe bolabanga ate ye bayita ye asigala atudde n'ab'emmundu benoga nti naye depiu wagwan depiu wagwan abageto kati abageto babitegedde so eyeteeseteese yasembera kati gwe bw'ojja nga teweeteeseteese ne bonaaba mukkiriza ng'oli mukkiriza era osobola okuba omukkiriza era osobola okukola ki okuba omukkiriza naye nga teweeteeseteese era tosembera ontegedde bulungi kati tosembera nani tamongo talina kusembera naye ye munaye ye era ojjukira ebbaluwa eya kaga ntono lwaki obedde yajala akati sajala atajja mbye bakatuli kinabye ayagala ali akagaati yayagala atabule buli kimu ebbaluwa yava eyo waabe bukedde yanga abatabudde abakatuliki bagamba ajala ate ekimuliisa ebyabanita ate kiki teyakoma bukomi kukyusa biri byokka n'ebyeddiini yabitabula nga bwatabudde ebyesente n'ekitiibwa kya Uganda kakati omuntu yenna wenina nandibadde nsobola okunyigira tugeze nga omuntu omu mwenagemuteekawo ansayo nemunyigira kuba namunyigira nnyo si lwa kirala kyonna n'ekyokutunda mukamawe mukamawe mbuwa nobikwatamu mukamawe nina akantu kenjagala olambulwe tugenda kulabira ku bikolwa byo ffe twewa omukisa ffena kuba naffe president atusomesa nti he is a product of second chances but when you are a product of second chances you do not create a third chance on a second chance yes ontegedde you can only always if for example baga nti Kayongo oyo totaga omutereza nti ayiga okusiba ettaayi netugikuyigiriza nekusumbuwa netumanya nti akati agiyize that is a second chance ng'ogiyize tetukusuubira kuddamu discussinga kya ttaayi kati tugaa nti kati Kayongo tutekeko n'ekyekooti nakyo tuyinza okitwala nga another first and second chance naye nga tebiri recurring in the same vein tokola kintu kyekimu okulaga abantu nti kubanga kwekulaba nti ffe kyaffe revolution eno yasoloza abanyagulula obukuufu bagamba nti baana bageto tebalina mirimu abakubi b'obutayimbwa ne babuwumula ne bajja mu hope ya revolution kubanga bannayuganda bonna kusisitumuka wamu nakukkiriziganya nti we are on rebirth. It is a new road. We are projecting ourselves to a new Uganda. So empisa feze tusinga okwagala zez'abantu ze banaabako mu Uganda empya kati mweno Uganda entabangufu tuli baddembe okukozesa obukodyo bwonna okwetereza okweddaabulula okwenaaza okuba nti when the time of delivering leadership tugaba ekyo kye tuyina kakati obwo buvunaanyizibwa si bwa bulijjo kyobola abantu tutuuka ne tugamba nti no tulina bakansala abaffe kati bakansala b'e Lubaga 19 twabogerako lulinga ogogamba nti abo katubatunulire kati bo aba 19 abalonde NRM e Lubaga tubamanyi tumanyi n'abavugirira enteekateeka tumanyi n'enkiiko abazituuza tumanyi ne bye baayogera nga tumaze okubayita tumanyi ne bye baayogera ng'ebbanga liyiseewo tumanyi ne bye bakola kati ebyekikujjukujju kuba ffe tuba tulaba eri waliwo n'abeegindi be bagamba bagenda wa president abewakiso bayitirivu abagenda egaluga abo munna temwabafaako anti bwebwe obukulembeze kati tolaba bwe batagala kati towulira gwe mwenyini kyekiri kye tukugamba tikakati saawa neeyo buli omu ali ku mavu nti baba taife baba oliko nti baba tezirabuzibwaye tumala akulinga mu nkola yaka
de kansala wero si kati nga tetulowooza nti tolina kuba na kifo kyonna kya buvunanyizibwa kuba bwe twakutuma mu lutabaalo gwe tewategeera byakutwala wali ku bibyo tetukulinaako obuzibu kwa kati otugamba otegedde ajangu nayeyo namba n'omusambi eyeeteeba buli mupiira nammwe temuyinza kumukkiriza mumugjamu kakati bano abeeteeba basambi baffe naye twabazuulamu omuze gw'okola ki gw'okweteeba kati tulina kumala kubayigiriza butaddamu kweteeba tumanye nti basobola okusamba ku ttiimu yaffe ate ne baba nga bali ababasasule nti weeteebe omanyi defender ayawuza nga musasula abamubi nnyo nga mpuuga mwe mugenda mu maaso oli bamukubidde omupiira ye n'ayawuza ate n'atunula eri ng'atalabye FM 107.9 ekkola eri omuntu wa bulijjo wayise waliwo kinsiiwa wakati ku bana bantu betugamba nti batandise okuba enkyukira beetondera president si president beetondera bannayuganda ebiseera ebisinga ojja wano ku muzindaalo notubuulira nti ono yakoze kino oba ono mwongere okumwetegereza ayo ngeyo ojja tojjayo kanzije tojjayo oliko natandike kuwa maina Richard, chapati ngampo mu bulala ngirayo katono. Sorry sweet banange chapati ziweddewo ate olunaku lwaleero chapati na kawunga bibisinza okutambula. Kituufu ddala kubandiddeko ne kawunga nga mbutuufu kawoma bulala. Naye Richard, ebintu bino obigulawa? Tonowulira ku ngano mpya na kawunga nkugambye abagiriddeko tenda butenzi ejjira mu bipimo bibiri omuli ekyeŋŋano ogogosa n'ekyakawunga kakasooli erimu ne vitamins mwenda bweddu okugosa n'ebirungo ebirala ekwanguyiza ekwata mangu n'osobola okukekkereza buto supreme flour esangibwa mu supamaketi zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne maduuka gonna supreme flour ekolebwa bano abamandera miras abasangibwa ebusega ku Masaka Road. Supreme flour, a product of Mandela Group. Omulimu ogunno gwe mwogerako muganda waffe Ibrahim Wanga yali yakutugamba dda kitukoze bulungi naye ettaka lyemwogedde ende tulirabe era netukyalayo netuliraba ku luguudo lw'Emtyana bwetwamala okuliraba ettaka ddungi ddala okumanya ddungi teriinaamu kasita lumala okusasula teriyo grading notereza otandikirawo ng'ate zoyikaze 1,300 n'ebbeeyi nekkako eva ku miliyoni 65 buli yika ne tudda ku miliyoni 3 tugenda okubazaamu nga twetaaga ebbiliyoni 3 ne miliyoni 9 ffe kwe kuzituuma ebbiliyoni 4 ng'ekikomi kiri kijja kutuyamba okufensinga n'okukola preliminary work omulala tutambuddeko paalu ega nti omulimu gwe mukolanga gwa ttendo nange kanguyingiremu yatukubyeko 16. Kati twebaza buli kitongole ebibinja na buli ssekinnoomu asobodde okujjumbira n'owaayo ku nteekateeka y'okugula limba empya naye obwetaavu bukyaliwo era beera ekitundutundu ku nteekateeka eno oweereze saddaakayo ng'okozesa merchant nyiga star 185 star 9# amba 09 75 oteekemu omuwendo gw'ensimbi ogoberere endagiriro ate gwaliko MTN okozese MTN momo ng'onyiga star 165 star 3# yingizamu merchant code eri 5825 5825 ogoberere endagiriro oba osobola okusindika ng'okozesa Airtel Money namba ku 0706 74 6 osobola n'okukozesa akaunti namba eya Tropical Bank ng'eri 005 002 95 97 nga zonna ziri mu mannya ga Power of Africa Radio oba oweereze ng'okozesa musanvu 11 79 23 ng'eri mu mannya ga Soze Mohammed Harun. Diary Supply Limited. Goka
yonna gasingane ebyenjawulo mu ggwanga ku dipo ya Fenkulu, Makai Road, Natete, Son of Diary, okumpi ne Church, Mperere Diary, ku byennyanja Kanyanya, Katwe Diary, opposite Kakumba Complex, Kawempe Diary, okumpi n'akatale, Bwayise Diary, ku Kyennabweru, Kawala Diary, ku Samona Diary, ku Samona Arcade, Natete, Bitala Diary, ku Bitale Natete, Kasanga Diary, opposite Kalina, konanywa ku mataga sibyangu, Diary Supply Limited, wojoka kasa, nti obadde tonyanga ku mata. Okumanya bisingawo, 0772 44 49 95 oba 0781 89 35 64 sibyangu, Diary Supply Limited. Obadde okimanyi nti okulizenga website y'enjawulo abantu tanira oba nti mawulire ne bikola maanyi nnyo ku bulamu bw'omuntu. Obadde okimanyi nti osobola okutendekebwa okukola obulango bwa radio ne TV n'obeera producer. Obadde okimanyi nti osobola okutendekebwa n'ofuuka camera operator n'oba ng'osobola okukwata ebifaananyi, okukwata video n'okukola mu control room za TV. Wamala siniya ey'okuna oba ey'omukaaga, osoma ku university naye nga gy'osomera toyina practicals. Apple Skills Institute tutaddewo short course program. Mugenda kusomesebwa okumala emyezi 3 ate nga mufuna certificate ya DIT okuva mu ministry ey'education. Osobola okufuna omulimu awantu wonna. Weewandiise kati osobola okuba ng'oganyula mu mukisa guno. Essimu 0754 2 0754 2 5. Apple Skills Institute tusangibwa ku Tagi Hotel, Old Kampala. Adhan kuchukumu